teri bantu ba mugaso mu nsi nga ba maama. Omwana gw'omuleeta, omwana anywa ku musaayi gw'alya ku mmere yo. Kyova olaba abasawo bakwadvisinga bw'oba onywa omwenge oba bw'oba onywa sigala, waliwo ebbanga lye baga nti bireke bw'oba nga oli mu nteekateeka za kufuna mwana. Kati ate ku mulembe guno bawala bammwe banywa shisha, banywa enjaga, ne bazaala abaana ne tubalaba ne twewuunya. Nalaba akaana ku video nga bakabuuza taata wali wayagenza kunywa njaga. Ate maama wanti bombi banywa enjaga. Naawe onywako ati munnange twanize Susan Makulu atuwedde kiikeemu atubuulira omuntu agenda ofuna olubuto biki byatateekwa kubanga akozesa. Ate era bw'omala okuzaala era osobola obyesonyiwa. Atubuulira ne repercussions eziva mu kuzaala omwana nga wali mutamiivu, wali munywa shisha, wali munywa njaga. Omukazi ono siba balimba simuteekateeka mugwako bugwi kubanga mukazi mugezi mutegeevu bw'omusaba ekintu aba nakyo ku fingertips. You have strictly 2 minutes to explain. Yogera ne ba maama omwana ono bw'oba oteekateeka omuzaala biki by'olina okuleka, bw'oba ali mu lubuto biki by'olina okuleka, oba ne bw'omuzaala biki by'okola awo nga wakamuzaala. It's a Mother's Day. Happy Mother's Day once again. Yes, yebazibwa abooluganda. Yes, yebazibwe bamaama. Mwebale kuzaala na kuza ggwanga. Bamaama tusukka okusindika obusindisa omwana. Abaana abasinga tebamanyi nti maama nga tannamuzaala alina byeyerekereza bingi. Bw'afuna olubuto yasooka okulwala ng'omwana tannalwala, abasinga bafunako omusujja naye ne by'obadde okola ebisinga byonna biyimirira ku lw'omwana. So bamaama twekubireko mu ngalo olwa ssaddaaka ze mwakola nga muli mbuto. Ate njagala okwebaza Katonda ku lw'abamaama ng'essaawa zino bwe bayise bamaama tovuddeeyo ku lw'ensonga nti wafiirwa omwana. Oba olubuto lwavaamu osigala oli maama. Katonda yamukwesigisa ne bwe zibanga zaali eddakiika oba yali wiiki emu oba gwali mwezi, tokaaba kulumwa buli ssaawa, weebaze Mukama nti at least yakwesigisaako omwana we n'amala n'amutwala mu kiseera ye kye yali ayagala omutwaliramu. So n'obwoba nga avaamu lubuto ne bw'aba nga yafa okyali maama era obalibwa mu baazaala ku baana. Okuzaala omwana konsivinga simuteeka butesi wabweru mu nsi. Naawe yalujjamu obalibwa ku bantu Katonda be yateekamu omwana, naye ate gwe wamugjawo si Katonda. Yenjawulo eba eriwo. So njagala okubeebaza bamaama olw'omulimu. Ensonga Musumba gy'ayogedde abaana abawala akusingira ddala abaana abawala, waliwo gye bayita lifestyle oba engeri gye tweyisaamu nga tulowooza yakabi mu nsi oba mu bantu betwangaala nabo. Abaana abawala ennaku zino banywa nnyo sigala mu ngeri ez'enjawulo. Ennaku zino ekyasinga okuba oba kiyita shisha oba sisha. Sisha nkola ya kunywa sigala naye nga bamunywera mu busuwa nga bw'olaba amalwa we baganywa. Eyo enkola si ya wano. Enkola eyo eva nnyo Misiri, Buyindi, ensi ezo bwe zityo. Indonesia z'ensi bwe zityo ze zinywa sigala nga bw'olaba abantu wano omwenge bagunyweranga mu nsuwa. Era kubaako enseke nnyingi abantu ne banywa nga banywera mu nseke ze z'enjawulo naye nga ensuwa eri emu. Kati ne sisha bw'ali. Naye ekizibu kya sisha abakugu bagamba buli paafu omuntu gy'oteeka mu kamwa paafu kwe kusika nga bw'omuntu bw'asika sigala n'amuteeka mu kamwa nga oba tukitegedde ekya paafu buli lusika. Yes, buli lusika lwa sisha ebirungo ebirimu byenkanankana n'eminwe 200 ebya sigala.
kyovola baye atta mangu oba alwaza mangu kansa. Kati ekizibu kyayo oba ekyasigala bwe kikusanga ng'oli lubuto nga bw'onywa n'omwana bw'anywa kubanga omwana alya ku maama. Buli kyoteeka mu kamwa omwana kyafuna. Bwe bagamba omira obuweka oba omusaayi kubanga omwana aba yeetaaga omusaayi. Buli lwonywa omwenge ekibumba ky'omuntu ate eky'omukyala ali olubuto kiba kinafuko. Omubiri gwe gukola nnyo kubanga bali abantu babiri. So akolera abantu babiri kitegeeza n'ebyanywa aba yeetaaga amaanyi mangi okubikuba bijja mu system ye. Kati ekibumba ky'omuntu kiina capacity ya chupa emu buli lunaku okujjamu kye. Omwenge mubi tegulabanga mmere, kigulabanga butwa. Kati ekibumba kisobola kusengejja chupa emu buli lunaku ey'obutwa olw'ebirungo ebirimu. Kati abamu bamaama otuula ku crate olunaku kati gwe balamu weetaaga ennaku mmeka okujja omwenge ogwo mu musaayi gwo gubeere nga tegukosa mwanawo. Ogw'olunaku olumu ng'ate nkyoyongeramu omulala. Ogwo gwa lunaku lumu. Kyovola abagamba bw'oba onoofuna olubuto at least weewe emyezi 6 nga mu system yo temuli mwenge, temuli sigala, oyo omwana asubira okuba nga ajja fuluma 10 ku kinnaakyo nga talina buzibu bwonna. Naye abasinga abaana olw'ekisa kya Mukama asaasidde abaana baffe ne bajja nga balamu naye amanyi n'otegeera ate tozanyira mu kisa. Tofaanagana na muntu abadde tamanyi. Era mu programu yaffe eyatambula n'okumanya twazzeeyo okusomesa ku nsonga y'ebyobulamu. Abaana bamaama b'ozaala omuntu yenna atayagala mabeere go gagwe kubanga oyonsa omwana we ageetaaga. Mu lubuto asobola okuba byonna teyabifuna, oluusi tewalya bulungi, naye Katonda yamuteera ebirungo byonna bye yeetaaga, buli kye yeetaaga mu bulamu kalibe eddagala liri mu mabeere gwa maama. So bamaama tubasaba, Bayibuli eyogera ku bakyala abakulu okuyigiriza abawala abato engeri y'okwagalamu abaana baabwe. Bamaama tubasaba muyigirize abaana bammwe okwagala abaana baabwe. Abaana b'ennaku zino abasinga bali ku mata ga nte. Kanyengeremu katono. Nyengeremu. Babebi abo abasajja abakulu bemuyita babebi bemukuumira amabeere. Si gaabwe. Kingambira omukyala akuliraanye. Amabeere ga babebi abava mu mbuto zammwe bemuba musindise. Kale kwegamba kibi nnyo okubanga olina bebi gw'olikuumira nga musajja mukulu yayonka erya nnyina n'olimma omwana wo n'afiirwa eddagala eriri mu mabeere n'afiirwa proteins eziri mu mabeere. Kitalo nyongambira neba nti ebbeere lya mwana gw'osukumye si lya bebi omusajja omukulu eyakuwasa oba yakuwa olubuto. Amiina abooluganda. Amiina abakyala. Naye bamaama betulina abatuzaala kati omwana muwala wo bw'azaala oba ofuuse jjajja. Jjajja yigiriza omwana w'omuwala engeri gye wamulabiramu gye wamukuzaamu. Obudde musumba bampadde si bungi naye omuzadde omukyala abasinga bw'aba n'atera ozaala abamu batera okuvaamu amazzi mabeere obanga omaze okuzaala olwago amabeere g'olabanga galina kkala simeeru gali awo galina kkala kigambo kibanga bw'olaba mucus bwali kale eyo tetegeerekeka. Eyo kkala lwaki efaanana bw'etyo agamabeere omwana bw'aba ayonka Katonda yakola amabeere nga gali mu stage 3 mu kujja. Agasooka ge mabeere ge bayita colostrum ge gagema omwana endwadde zonna. Ye vaccine y'omwana LS gakolanga akabubi akamu akagenda nga kakootinga okuva mu kamwa paka bwafuluma. Nti ebyenda ebigenda ogendamu amata agaddaka awo ge bayita transitional milk still gava mu maama nga ekyenda kye kyagemebwa dda. Kyovola bw'osobola osanga omwana mu kyalo nga tagemebwangako naye nga mulamu. Ekimukuumanga mulamu yayonka agamabeere agasooka.
So omuzadde ekirungo ky'omwana ekigenda okutandika okukuza obwongo bwe nga yakafuluma n'amagumba ge kirimu ag'amata. Wabula mwe muli abasirikale b'omubiri obugema omwana obulamu bwe bwonna. Ne bw'aba tafunye eddagala lyonna erisookerwako ery'abasawo, oyo omwana Katonda yamuwa eddagala erisookerwako kubanga abasawo tebaaliwo mu ntandikwa. So amabeere amalala gagenda okujja. Ekitini ennyo omwana muyonseze emyezi 6. Awo bw'omala omuwa amata, naye n'amata gano getukama ag'ente Katonda yasooka gakola nga gannyana ey'ente. Ebirungo ebirimu bikuza ente ku speed gy'erina okkulirako. Gye bazadde ku makya kati etambula. Chobola bakati mwina abaana banyi nga tebavuddeeko. Musumba. Ebyo byange temubitabula mu bintu by'amakula. Abalala era na bino byange. Abalala bagumu omwana akuba omutwe ku kisenge betu. Olowooza nti alina kyabadde kumbe gwante kati. Ebyo bya Musumba. Naye ekintu ekikulu ekiri mu mataago ekisookera ddala mulimu obuwuka obugiramu nga olubuto lw'omwana tebulusobola naye ng'ente zibusobola. Ebirungo Katonda bye yateekamu, waliwo ekirungo ze bayita body building foods oba abasoma abaana baziyita proteins ezikuza omubiri. Ziba nnyingi nnyo mu mata g'ente olw'ennyana enkula yaayo. So bw'oba omwana ogenda muwa amataago, togalinda kubimba jjovu n'ogajja ku sigiri. Galina okutokota paka obuuka nga obuse. Ekyokubiri, awo obuuka okufa gena okubimba emirundi g'emeka nga begaddawo. Galina okuba nga tegakyabimba. Tegaweddeemu musepiki. Waliwo okubimba okusooka. Bakiikiridde erudde eno kubanga n'akasente tekalabika gabimba gumu n'oga nti nfudde. Bwe gaba tegakyabimba ebikopo bibiri oba osigazaamu kimu naye omwana abajja kufuna ekintu ekituufu. Ekisookera ddala okubimba n'okuyika kw'amata guba muliro nga mungi. So oba olina okukendeeza omuliro oba n'ogenda ng'oyiwamu amazzi. Ekyokubiri amata ago gafuule g'amazzi ogakendeeza obuzito bwago. Kyova olaba omwana bw'atandika okuganywa yeesiba mu lubuto nga tafuluma. Kubanga ekyenda kye tekinnatuuka kugakuba nga ffe bwe tusobola. So amabeere ge yeetaaga ga maama we agenda otuuka ku myezi 6. Awo ogenda nakutandika omuwa obuugi, osobola omuwa ebintu ebirala byonna. Naye gwe abazadde abasinga tusanyuka lwa mubiri ng'omwana agejja nnyo naye nga amata ge gamugezza. Kati nga golowooza alya bulungi. Abaana abasinga bajjeemu obulwadde. Abaana bamwe emitima gibaluma, abala pressure zibakedde bato nga diet ey'ewaka esusse ku mwana. So bw'oba osazeewo muwa amata nga weesobola gula amata ge balongoosezaamu. Amata ge balongoosezaamu kye bayita processing gego g'ogula mu dduuka nga gali mu pint bagapaakinze. Oba ogule gano ag'emikebe bagawandiikako. Waliwo ag'emikebe ge bakolanga n'omuntu omukulu oganuuna. Naye amata g'omwana olina olaba nga bagataddeko ebbanga ly'omwana nti bagateekamu ebirungo okusinziira ku bukulu bw'omwana. Ojja ssanga nga bataddeko okuva ku 0 paka ku 3 months. Ago goyo n'abala ne bava ku 3 months paka ku 9 to 12 and above. Naye bw'oba ng'okimanya ensawo yo tennabeera nga esobola amataago, Katonda yakuwa amata agamala muyonse. N'owensawo esobola leka kuyita mu supermarket ng'okwata mikebe nga bw'osula kagaali. Kebera ekintu ekyo. Gano omukebe gw'oteekako gunywebwa mwana wa bbanga ki, myezi ki. Abamu batwala ag'abaana nga gaabwe. N'ekirala teri mukyala asobola kuza mwana yekka. Abaami tubasaba. Twagambye kugamba bakyala. Kizibu omukyala okubeera mu nsi awatali mwami. Mulinde ku lunaku lw'abaami. Kizibu omwana okuzaalibwa nga tewali musajja. Yesu yekka yazaalibwa awatali musajja. Kati abaami mutusaba ki?
Abaami tubasaba mubeerewo muleke kujja nga baana babatikkira. Tubeerewo okuva mu leeba oba tubeerewo nga tuleeta ssente. Omukyala bw'afuna olubuto nga tonnamuwa ssente teyeetaaga stress. Kubanga stress akosa n'omwana munda. Era bw'oyogera n'abakugu bagamba abaana abamu balwala emitima nga bava ku maama. Biki byensobola okukola ebireetera omukyala stress tubireke. Abakyala tuli banjawulo. Buli mukyala kye yeetaaga ky'oba okola. Tubuulira ba stressingibwa ssente. Muwe ssente. So abaami tubasaba abakyala mubafeeko nga bali mbuto okubalabirira, naye naawe ogendeko mu ddwaliro n'omukyala Continental aleke kubanga agenda okuzaala yekka. Naawe olabweko nti oli taata. Abakyala basinga babasomesa ebintu by'okulya ne ekizibu batusomesa abaami tebaliwo, abaami ne balowooza omukyala alina kajjanja. Kati ne balowooza nti omukyala yeekoza. Naye ng'omukyala yeetaaga ekibumba olw'omusaayi. Omukyala yeetaaga enkoko olw'omusaayi. Omukyala yeetaaga enva endiirwa. Happy Mother's Day. Muyoye. Omukyala yeetaaga okusula awalungi ng'ali lubuto. Naye era omukyala yeetaaga stress esinga musumba okukosa abakyala. Kwe kubanga ali lubuto naye nga tamanyi wagenda kuzaalira. Agenda kuzaala ng'alina ki? Omwana agenda mulezaaki? Bo bwa maama lozaala bagenda kubeerawa. Kati omukyala atuuka okuzaala ng'alina kyasobolanga ye singa kye basobolanga taata ne maama. Kati maama n'abanga ali lubuto naye ng'atambula mu musana, ekisa kya Mukama ne kimubeerako. Naye ng'omusajja ali ku luddo. Oba aliyo n'emikwano gye bali mu mupiira. Ng'ali mu Man U n'Arsenal. Omusajja ssente ze yandiwadde mukyala we ng'aziraba mu mupiira. Ziyinza okuba ng'olaba nusu 10 naye 10 olwo olusondera emyezi 9. Bw'aba tali mu kapapula. So abaami tubasaba tetusobola kuba bamaama balungi we mutali. Buli maama lwabeera stressed ewaka nga tonasasula renti ng'omuvuma obusungu tutera buzza ku baana. Teri maama mubi. Mbeera yeefuula maama kyatayagala kubeera eri omwana we. Teri nze sikiriza nti waliyo maama akwata omwana gwe yazaala n'amukuba emigga egimutuusa ku poliisi nga ye n'omwami we balyokke. Emigga egyo lwaki temugikubira ddala abasajja abo? Era si kirungi tukivumirira ekyo, naye abasajja buli omwami lwabulawo omukyala ayambala engatto zombi. Kati tetusobola kwambala ngatto z'abasajja ate ne tufuuka bamaama abalungi. So abasajja bwe munaabeerawo ne mukola omulimu gwammwe temweraliikirira byakuza mwana. Ne buli abasajja bwe munaabulawo abaana bagenda kulekebwawo. Maama alina okugenda ku kyeyo akole. Maama alina okuleka abaana bakuzibwe TV. Maama agenda kuleka abaana bakuzibwe house girl. Naye omusajja yenna bw'oba wazimbira omukazi n'omulabirira teyeetaga mugamba kuva ku mulimu. Ajja kuva ku mulimu atuule alabirira omwana kubanga gwe omulabirira. Naye bw'oba tolabirira mukyala na baana, abakyala mugende mukolerera abaana bammwe. Teri muntu agenda kugiyamba ku mwana wo. So mugende mukole, naye buli lwe mukola funayo akadde okawa omwana. Era bamaama twegendereze buli lw'otunulira omwana wo manya okuza ku baana babiri, omwana omukuze oba omwana gwe bati okutibula. Omwana gwe ba abere n'ekitigi n'ekijo. Kankize mu Luzungu. Yes. Kubaana bolina. Uganda. Kubaako omwana ali parented n'omwana ali pampered. Kati omwana ali parented ye mwana ajja buli wantu mu society. Abaana abatiitibizibwa be bano be bayita ebyana. Nga gwe wekka asobola okubeera naye nga teri amusobola. Era gwe bw'oli mulemwa n'ensi teri musobola. Kati tukusaba okuza omwana wo nga naawe omwana oyo omuwala bw'oba omugaba singa abadde mutabani wo nga yawasa asobola omuwasa. Bw'oba okuza omwana omulenzi kuzanga okimanyi singa obadde naawe n'omuwala osobola omugabira omulenzi oyo.
tulekerawo okwekuliza abaana naye ng'ate Mukama yayagala tumukuliza abaana babeere n'abantu abalala. Mukama bampeera omukisa. Bayimbiremu akayimba akabanyumira. Naye abasajja anji ebyokwaya ebisobola mumpe abakwaya basatu. Naye abasajja kiki temwesonyiwa bwenzi. Paati eddaka egamba etya? Dindako abakyala mama nche muri mpane kano nkabayiriza muterere wamu mutereze mimwaja mu wamu. 1 1 2 3 go. Naye abasajja kikite mu matira munno yekumye dala kikite mwesonyiwa bwenzi. Mwakolanga mu karaoke. Bana abaana bakwaya bali ludda wabana. Where are you in there karaoke? Ango luzungu ndokide. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya erya Yesu. Ngambira ne bantu lunaku lwa ssanyu tutugubalira. Erinnya lya Mukama lyebazibwe.